business news, amawulire g'ebyobusuubuzi. Mu mawulire ag'ebyobusuubuzi akalipagano k'abantu keeyongedde mu kibuga Kampala olw'akayissanyu ka Ssekukkulu n'omwaka omugya. Omusasi waffe Faridah Bongole akedde mu kibuga. Embeera mu kibuga Kampala eyongedde okuba ey'akayissanyo wamu n'akeetalo olw'anamungi w'omuntu eyongedde ddala obungi ku nguudo ezitali zimu aleese n'omugotteko gw'amaanyi ennyo mu bantu ogubadde gumanyiddwa ku bidduka. Okwawukanako n'embeera ebaddewo emyaka egiyise mu biseera by'ennaku enkulu abatembeeyo baali abangi ku nguudo. Ku mulundi guno abatambula basinga obungi nga enguudo zonna zikwatiridde. Wabula wadde nga guli gutyo naye abasuubuzi b'ebintu eby'enjawulo omuli ebyambalwa, ebyawaka, ebitiibwa mayumba nga Christmas tree balajana olw'abasuubuzi oba abaguzi abatalabikako. Embeera n'abatereera kiki bantu bakyali baava, abantu bakyatwetako buyisi, bantu bagenda mu kyalo batiddwa kwongeza transport ati alinamu buno obusente agenda bugenzi mu kyalo, abantu bakyagaanya oggula ne katulaba otandika neera ekinaabawo. Tetwasedde, twasigaddeyo mu mbeera yaffe. Tutuuseeko ne mu kikuubo mu Kampala naye nga embeera bagiwanda lulusu. Abantu bangi baleka bagenda mu byalo, abantu tebalina ssente. Abaguzi temuli bayita mu buyisi oba balina bye balambula. Abantu babaamu bangi naye batambula butambuzi. Tutaddewo ebintu naye abantu tebalina ssente. Abantu tetumanyi kye baliko kubanga oba obwavu bungi bo ge mazima. Era byakimpowooze tebigenda bononekako ebintu simanyi na kumanya kugamba mazima ebintu bitambula kitono nnyo. Naye olaba engula y'ebintu kubitambula omuntu ajja n'akaaba okugulako kintu kibeera kizibu. Ye omwagazi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekyakasiita Uganda Isaase Kitto bano nno abawadde amagezi. Ekyamazima ssente zo ntono ate ebyetaago kamaala. Olwekyo tujja basaba tuzikozese mu ngeri esinga okuba ey'obuvunaanyizibwa. Tugule ebyo byokka bye tujja okumalawo. Twetegekere akaseera akajja maaso awo, akafiizi, aka renti ez'akawereege, aka interest za banka. Kubanga bangi mukirabye nti okutunda kutono nnyo, bantu batambula bangi naye ssente ezigula tebazirina. N'olwekyo mubeere beegendereza nnyo, tubeere security cautious. Naye ekisinga obukulu mu layini y'ebyenfuna tusaasaanyawo wokka bwe kiteekeddwa okuba nga tusaasaanya. Byo ebyokwerinda birungi nnyo nga enguudo eziwerako naddala eza wansi kuliko abakuumaddembe. Ku lw'ekyana mu mwenda katonyeza 2 CBS Emmandiso, nze Faridah Bongole mu Kampala.